yange lwebula ku kyalo embwayo wepama ebyoya gwera bwofunye wetulowoleza nti wofunidde ssente nawe otegekera konsati naye njagala okusiigira ekifaananyi naawe olabe omuntu ono atannalya olubuto oluzimba luti era lumuluma lutya. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukuga mu busomesa, obwamakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 55 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Boni Barista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugabana certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, Cold Brew Drip Tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21. Kwaniriza webale nnyo balidala tulaba kanswenti oli bulungi tuludde banga nga sibaletera kawubini Kayanja. Sasa ngerigo mu ggwanga manyiye musajja akiriya oba kimwocha akali amagwa ke kamanya wegakakyusa. Tena mutegeera konti yeyo omu yekka ku bino byonna ebiriwo mu bimulaba ku internet. Kayanja yabitandika dda. Kayanja yatandika okusonkola kimenke ng'abantu bamutya bagamba alimu eggaali naye olwaleero ettabu eriwo eri mu bantu babiri actually eri mu bawagizi ba Nobert sigenda gamba Bobi Wine tabiriimu erine mu ya Aleese Kawumi Kayanja nsanyusa okulaba ku Big Brother Uganda njagala obabuuzeeko awo twatandikira emboozi otandikira awo bagamba ki ku Big Brother Uganda kansuubire nti muli bulungi akabuliriro naye nga mbeerayo nga nkola research ku nsonga Aleese namukubamu ebituli nga n'Abannayuganda tebanaba kubuuka wali ku Freedom City nga tannajjana ku Freedom City nze namukubamu ebituli kozi namanya tageti ze nti za kukuŋŋaanya nsimbi za miwa musolo akazi kuŋŋaanya atya ali mu security nti oba ali mu URA Abannayuganda bwe bagasegase mu doti tebaalabye nti omuvubuka alina ne security. Lwaki kyembuze lwaki bizze kati? Anti bizze kati nga Abannayuganda bategedde kike nali njogerako. Olinga bw'olekera ku Aleese obumwa teri muntu atalinaamu maanyi asobola kukola Aleese byabadde akola. Calvin today ku kya Aleese we mbatandikira wennyini kino kigenda kulekawa Aleese ku tutumu lyabadde n'olwaliro okusika omugo okuliko nti abantu babadde bamuwanise ku kitimba be basinga okubeera nti ffe abantu ate era kati essaawa zino be bamukuba okubeera nti avaayo. Ati kati labayo Aleese kimuleka ku ttaka. Ekisooka ayinza okuba aliraba ku intaneti naye abantu bali ku intaneti be bamu be bali ku ground. Si yeggwe muyimbi weka agenda okusooka okubeera ow'amaanyi. Ati kimuleka ku ttaka yakugamba ekintu kimu si mmwe mwamuleeta. Nati si ffe baamuleeta ne Bebekulu bwe yali. Golowooza Bebekulu ali peaceful olwaleero. Abo basajja batema okugenda okuyimba okyamulaba alaba ng'ayimbayimba buli wamu. Ayimbawo mu kiwaatu 26. Omanyi lwaki? Alimu mu lisikeya y'obucupa. Golowooza abo bonna abalinda omuceere gwa gavumenti basigadde kyekimu. Saagala kukimuteekako kimenke nti yaziridde. Naye njagala okusiigira ekifaananyi naawe olabe omuntu ono atannalya olubuto oluzimba luti era lumuluma lutya. Okugamba nti no yalidde ssente oba byonna bivudde ku festival eno eyabaddewo n'amala n'agijja. Sooka otunuulire tubadde ne mu politics mu music industry. Abadde mwali Aleese yamuleeta atya. Jjukira abayimbi bonna bafederatinze ab'amaanyi
bajja va ku baana abagamba nti tetugenda mu federation naye nga tebalina music. Ab'amaanyi mwe bali. Ab'amaanyi mwe bali bonna bwe batunulira ab'amaanyi ba Spice baani bonna bali mu federation. Mwe bali yes. Ebikenzo kati nga balina force emu ndi omuyimbi ayinza okujjuza Freedom City mu nnaku 4 tali mu federation omanyi ekibadde kibalekyawo ekyo. Kati oyo babadde balina okumwetooloola politically oyagala ki? Kyova olaba nti mu sikandoozi zino zonna Aleese Skin bw'aba teyakutte kasente ka Museveni amaanyi yagaddewo ageetegekera ekivulu. Kayanja abadde akola. Kati abadde akola myezi 2 eziwera wano wennyini abadde kwatamu. Olaba ne Chameleon eyayimba nga Aleese Skin akyali mu lubuto. N'ekivulu kye kiwedde erugogo. N'ekivulu kye kiwedde erugogo si ye yakyetegekera. Nimbye. Bamutegeka. Kati Aleese Skin yani. Ekyo kikuwa ekyokuba nti no yalidde sente. Ati nkomo sigamba nti yalidde. Nze kankusigira ekifaananyi. Naawe ojja kwebuuza lwaki ate enkoko yange lwefa embwayo lwepamu ebyoya. Otegedde? Soka twebuuze Aleese Skin amaanyi agajjawa agagamba nti neetegekera ekivulu Abtex nkugobye. Olwaleero tubali tulaba Abtex naye kennyini avaayo agamba ogenda kunsasula ssente bw'obanga ogaanye ndowooza okuba nti oba ssente ze zasinze okubatabula ekivulu Aleese Skin yafunye promota omulala talina promota yenna. Bw'omala okukwata ku lusambu lw'essente nga luli alukutuulidde ogamba kanduteeke mu bivulu malwe ndiwozeseemu wategeddeko nti yali ayagala miliyoni 10. Gw'omanye ekivulu ekikola miliyoni 10 okiteekamu sente meka? Wano waliwo omuyimbi asobola okutegeka ekivulu ekiri miliyoni 10. Bebekulu lwaki ategekera wuwe basasulawo. Kati ogenda kuwulira nga Aleese Skin bakugamba ekivulu akitadde kololo ku ttaka lya gavumenti tebasasulayo. Omanyi lwaki ne zino bato gyonna gye ziraga bayinza okulaga lisiiti y'ekololo basasudde. Otegedde tebato kitegedde. Ogambye otya? Ekkololo omuyimbi okutegekawo kiba kyabwereere. Muzeeyi tukoleko naffe abaana bo. Muleke ategeke. Muleke ategeke. Nti musobola okutya Aleese Skin nga atutte ekkololo. Okitegedde? Kati lwaki tebayinza kukkiriza Abtex ayingire mu mbeera kuba nti Aleese Skin ategekedde ekkololo bakwate ssente zitaliiko musolo. Big Brother Uganda we bali kutulaba subscribinga Calvin Kayanja president wa Bakadama ensonga z'engeri gy'azoogeramu. Ati nkubuulire balina obiraba tebagenda bitegeera leero nga bwe nabagamba ku Aleese Skin nti endiga zaffe zino zirimu omusege. Okitegedde? Kati ne bino bali bitegeera luvannyuma nze nagambye wano teriiwo muyimbi asobola kwetegekera kivulu kyayagala miliyoni 10. Nenkugamba olaba Chameleon assets z'alina n'obugagga n'amaanyi g'alina politically, economically n'ebbanga ly'abadde mu industry bamutegeka butegesi. Aleese Skin amaanyi yagajjeewo amangu agagamba nze ngenda kukyeteramu ssente ekivulu nga yazikozedde. Sigaana yakozeewo. Abadde alinawo. Yes, yakozeewo naye ssente Aleese Skin ze yagakola mu bbanga lino size nnene nnyo z'oyinza okugamba nti zimutegekesa ekivulu nga n'abaakakola emyaka n'abaakayimba emyaka egisukka mu 10 tebasobola kwetegekera bivulu wano. Calvin, abategesi b'ebivulu bonna tubalabye mu kusooka baliko Aleese Skin. Kituufu ebigambo bye yayogedde nti ye teyajja ye tali ku nyina interviews muzenda ye tali kamoocha ye ali ku Fangon Forest talina kye yali abasuubiza abanuupu abamwakyuzinga okubeera nga lwaki ayisa olugaayo mu Bobi Wine kubanga ndabikoko ku interview ya Bajjo era yabadde alina byayogera ng'amugamba nti nno toyina wadde woyinza kutuuka ku Bobi Wine. No, tuleme kino abategesi kyolekawa. Omanyi kati ekintu kino kirimu forces nyingi ezegasse nga zikuba omuntu wamu ezegasse naye nga zonna ebigendererwa bakuba Bobi Wine. Kati bwaddira omuyimbi alinakaawo ddawo bulungi wano waliwo forces
nga ziri na Kyagulanyi mwennyini nga beegasse bamukube bakubye diversion eno. Ekisooka abantu bano babawalinga Kyagulanyi ne bamussa ku level y'abana abavubuka abatasobola okuwandiika amannya gaabwe ababulijjo, okulowoozesa omuntu alaba nti Bobi Wine ali mu stages ezimu mu kifaananyi kyekimu neyali bategedde olaba bwe bateeka Bobi Wine mu by'okusaagasaaga. So kati bwe buli lwowulira omuntu yenna avaayo n'agamba toyinza kwenkana Kyagulanyi, lwaki tebamwenkanya Museveni, lwaki tebamwenkanya Besigye, lwaki tebamwenkanya munnabyabufuzi yenna? Ate ekisooka kye kino, lwaki abali simaati abakoze ensobi tebageraageranya ku Kyagulanyi? Aba-FDC baazigwamu ne bazibba eza gavumenti, tewabawulira nga bazigabana. Wali owuliddeko akuba Besigye bamuli ati n'amugamba tolyenkana Kyagulanyi, byakomaawo. Kati ono omwana olw'okuba baafunye olugambo nti alabika yakutte, nabo tebali ku kituufu. Ati kakubuulire diversion eti ffe tuba baseetinga enkubuulira. Diversion ebeera etya? Aleese kyogeza kutegeeza bamuseetinze. Nkubuulira kino ne bamuseetingirako n'abakuba balumbuye. Kati gwe lumbuye muyita yanubu. Nkutidde. Kati abalumbuye ffe. Kubaza kubuulira amazima. Wasala dediro kati oli waddo. Ati nkubuulira nze mu bwongo bwange sisobola kumala kitiibwa mu Kyagulanyi kumugeraageranya na Aleese. Lumbuye si wano. Embeera zonna omuntu ajja n'enveera yeyenkwacyo n'agiteeka wano n'otandika okuba totyenkana Kyagulanyi, bwe nawe obwongo bwo ne bukuwa ekifaananyi nti ono ow'enkwacyo ayogerera ng'ali amayirungi ge ayawuzaamu Nuupu, bano bawagira Kyagulanyi, bano bawagira ono. Oli abaana bakuba Kyagulanyi okumutta eno mu bantu abali corporate. Kati kitegeeza omuntu ategeera alimu amagezi n'ekitiibwa agamba owaayi abo bavubuka bayaayeeyaaye. Otegedde abo bavubuka bayaayeeyaaye entalo zaabwe zaakaveera k'amayirungi. Ne bwakola byonna byakola tasobola kwenkana. Toyinza kukwata muyimbi. Bobi Wine essaawa eno si muyimbi, twagale tugaane. Ali ku ddaala lyabwa pulezidenti ye second family wano. Otegedde gwe lwaki bw'oba otunuulira entalotalo eziri mu Uganda wano bamwenaale towulira nga banegengeza Museveni? Wali owulidde lyalina entalo wadde abo boolaba bajje n'omugisha muntu baani ne bamugeraageranya ku Museveni? Nine Calvin Kayanja nnyo kanveewo mu bubaka buno nkomewo. Weewala abafere, leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa ekatwe okumpi ne dayali. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japaani, Amerika, London, Dubai. Menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779281578. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko. Okay, kulikayo mu bulango bwa bakama bange webale nnyo webali eddala okutulaba. Subscribing agenda mu comment section. Lekawo obubaka Calvin Kayanja mubuuze kyoyagala. Atataduma. Ayina engeri gyakitambuzaamu nze mbabuulira ebintu bamuwonerawo no mu eggaali nkisamu eggaali. Nze neewuunya bonna abavuma lumbuye essaawa eno, bonna abavuma Aleese obudde buno baali bamponinzeeko nve ku Aleese. Bakulu munna neetondera ddi kuba mwavemola bundiisiza buli kimu. Vidiyo zammwe nazitereka nzirina
bakuvuma kati ngenda kutabiribiri oli navuma ku alien skin kati atavuma alien skin kati tukolere chifu ngabuzibu ki achichi yani ngamba gambye kevubuka ali abo olero n'amaanyi agakuba media houses bwoba toliimu mukono wasabwe waliwo yagirira bukeddaawo n'agiraawo gundi ezisinga zonna kati nkubuulira waliwo yayisa order era wadde yabakuba balina okumuteeka ku lwampaka enyimba zaliye wadde yabasabola n'okumwogerako balina kukikola lwampaka meeting y'aba CEO yatuula ne babawo ekiragiro kati wakati tugambe kati ani ali mu Kyagulanyi wazino ani kankubuulira okibanga olina ky'oyogedde wali Lumbu yes mayo ani nkubuulira Lumbu ye ne gurupu ye abo bonna bamafiya b'NRM Lumbu ye abawagizi ba Nuupu abatuufu yeffe abo bagamba amazima nze nawoninga abaana ba Nuupu about oyo muvubuka ne bagamba temuwesitinga time ku diversion tulina ensonga enkulu mu ggwanga kyomulaba nti balumbuye bajjayo n'ag'omubuteo nga waliwo ensonga ewuddisa bannayuganda ng'eno Lumbu yagambye ono omusajja omulaba ne bwaba musirikale naye talina political office Lumbu yayinza okutubuulira ebyamabaati gye byaggwera abantu ne babba amabaati ne baffa essente z'abanaku eggwanga ne liba sirifu obuyimbi n'akeera n'agamba bugambi nti Bobi Wine sivangako mu firebase ensi n'etabukira awo lwaki oyisa olugali mu Bobi Wine tutegedde bulungi ey'amabaati abeefudisi zisente zibakagaza lwaki balumbuye tebatuwa ku bwino waabo kubana bazijja mu State House lwaki wano bakonstitutingawo nnyo kati NRM webaagala eyagala bakadamba badde ku bino ebitalina makulu baleme kugipiininga ku kintu kituufu kyetayinaako ansi nayo esesaamu tugambe gabe naye esesaamu Lumbu yafuna miliyoni ezikyukka mu 100 buli mwaka Kayanja nkubuulira nze bino mbyogerera ku kamera enkulaakulana eri ew'abalumbuye okuva ku taata we n'ebizimbe bye basitula tebabisikulako nga Lumbu yembase tennamukwata gw'omanyi gavumenti okulangirira nti tukuza n'atadde Lumbu yayinza okutulagako omusango gye gwali yeekuba engalike omanyi we yeekuba engalike we twamutegeerera ne bamukwata ekifaananyi kye yasooka okutanga avudde mu kkomera ng'alina enviiri n'ebirevu ekyo tekirina gye kiri teriyo kkomera gye bakusibira n'ovayo na nviiri kati bazibudde amaaso bakusalako enviiri n'ebirevu bayifoosi olina okubeera omuyonjo yali mukungu oba oliawo owulira kati nkutangaziza Lumbuye mukuwadde bulungi nti ye bwe atulaba bulungi nkubuulira babakulantingamu dda abantu bafuula ensonga ezitalina amakulu bannayuganda bamaliraawo obudde Kayanja njagala oyogere ku kintu kya security gye bagamba alien skin gy'alina mbu alina ba SFC abakuuma anti kati kankubuulire kino nze ekyo nzikiriziganya nakyo kuba nakiraba dda oyo mwana bwe yakuba mu nnaku nnya yasasulanga abamafiya baabo ne baba bakulogedda kati olaba bakwata ashibaga katooli atasobola kutuwa sentensi 2 mu luzungu ne baga nti mutwalira muzeeyi naye ate ono asobola okuŋŋaanya abantu ewatesekka omwana bamuyita mudda ne bateesa ku ddiiru ge maanyi g'alina naye bw'ayogera ayogeza maanyi ngeri alina kyeye era akasente obwagenze mu ngalo bwekka n'agamba kati ekijibulu ŋŋenda kyetegekera ng'asinziira ku sente z'afunye ate waliwo agamba talina sente akyetegekera n'agamba ŋŋenda kukyetegekera nkugobye yabadde ayagala kukitwala busaabala omanyi lwaki bakonye ku busaabala Bobi Wine yali yedistancinga mu bantu bano ng'era ewuwa ategekerayo emikolo nambaga na bubaaside naye baategedde nti afunyeemu nnyo nga baagala batwaleyo enkwakye eno bakiggalire ddala obutaddamu kutegekayo muntu otegedde kaabagezi bokka lwaki omuntu gwe mwayisizaamu eggaali nga n'aba muli ku lusegere kuliko n'ab'amagye omuntu eyafunye amaanyi mu myezi ena asobola n'okwetegekera ebivulu yagambye mbitwala wa Bobi Wine ng'ate yasoose kugamba nze firebase si ye yandeeta talina kukisaba eri kuva mu firebase okuva kakubuulire
kwatamu ne bayambamu lwe bakimanyi bulungi bizinesi ya principal olwaleero Busaabala etegeka mikolo gya mbaga oyagala kwekwanamu na muntu oyagala kabaka gulawundi kalungi Bubaga genda Busaabala birthday party genda Busaabala nga wakasente wakajja kati ebyengeri gyotayinza kwalisitinga bantu baorganized toyinza kusiba bizinesi eyo baagala bamusuuleko enkwakyo banyigeyo abantu baabwaba bagaye bano bofu tukyanoonyereza wano tewadda muntu bateekeyo n'amagi kampu bagittirawo n'ababadde bagendayo olw'ensonga n'okwekubya ebifaananyi ku ssaani nabo babakole bati okitegedde kyekigenderwa kyakyo guloza freedom city eyo singa teyali yaabwe bandigizzemu gitegekamu omuntu kubaafiirawo ku Abtex bino bitunuulire singa kyali Busaabala Calvin wafiira ddala mwena alemu kubanga bisisinze ndimo kwogera reality oyogera bitu bwe tuba tuli mu politics tubeere mu politics atutwala mu maaso gavumenti bweba yakunyenyezebwa enyenyerezebwa eyamba abantu tuleme abo abavubuka bakwata miliyoni 5 ne bazimuwa eggwanga ne lifiirwa sente embitirivu eno focus gye mutadde kwali emiskiini essaawa eyo singa yagenda kuba amabaati singa tewali ali mukomera singa yagenda kuba FDC otegedde naye daivaayondelisiti baabwe baalumbuye babagamba mufokasinge ku bino ebitalina makulu bannayuganda mubazze ku leve eyo waliwo ebifaananyi ebyavuddeyo nga ali ku State House alien skin ati kankubuulire kino omuntu asobola okugamba nti neetegekera ekivulu mu myezi 4 nga n'abamaze mu industry emyaka 15 bakyabategekera bw'ogamba nti ali mu State House wakana kyebola kiri kyenkugambye nze sirina bukakafu na bujulizi nti alien yalidde ssente naye ate embuzi yange lwefe embulayo tepama byoya okitegedde otegedde bulungi Big Brother Uganda Power Central Property Real Estates Uganda Limited beyune balina poloti okuva ku miliyoni emu mpaka waggulu kuva ku nguudo zonna tewerabira Victoria School of Beauty and Hospitality Management twalayo omwana wanguke mu bintu by'emikono ate era nga Basoneyes Carpet World basangibwa Katwe ekuba eriri eritunudde mu Lubiri balina carpet zonna bw'ogula carpet emu bakuwa kaddomati mitwalo nga 2 osobola okubeera nga ate ebintu bikwasaganya bulungi nnyo tewerabira aba Cab Motors basangibwa wa Bakuli ate nga Atini Motors bali wa Bakuli kuba ku simu eyo banafe aba Ham Connect UG batwala abantu bweru ate era nti bakolera buli kimu kyoyagala visa passport permit endagamuntu bakuyambako n'obifuna Bone Barista bakuyambako okufuna kachai nso okubeera nga ate oyiga engeri gye bakolamu kachai mu abaana bagenda bweru mpujja wa Calvin Kayanja oyagalujje ogende ofuna omulimu eyo ng'oyinamu ekintu gende wa Bone Barista bwamala okutendeka kweka certificate mwezi gumu 2 ojje wa Calvin Kayanja akutwale bweru webale nnyo webalire ddala nze Jamal owena Kasekeri ne Calvin Kayanja nga tumaliza Calvin abategesi nti kino kyatulaze kya alien skin nti ababadde beeyawuddemu balabika bazzeemu ne bakwatagana twale ku federation nti balamu gwe batuteyo nga president omupya ow'abategesi Abtex olwo bakoze eki bamugobye naye ekya alien skin bwe kyazzeewo bajjo n'avaayo n'abeera nga ali ku side ya balamu ya Abtex naye bonna bapromota naye omwana bwekesezza Nobert event abadda naye kuva mabega actually muli babiri kuva mabega ye bamukuba namukubira Nobert ng'akuba alien skin ne mugamba Nobert bamulumire Nobert bwe bamulumba ku papazi namukubira the first person eyamulangi ne mugamba Nobert toddamu kumanyira abantu nga tolinaamu kalati kati wava mu family ki ezaffe mwepepe baffe bika taata akyakuzaala kyekiri ewaffe tulinamu ebikanga bolaba ebyabachina nti eyo family erina kye bayita palm-fist style ng'ekyo kyaffe taata ow'ennyumba eri nti oyo wa mugere kyekiri ewaffe kati oyo musajja njagala kumuyita bamukutemba ddiya bati eyo nga badde kukwata bwe bati
Kutula obubirizi. Tebamukosezza ndaba alina kizigundi kinaka. Yategedde sente zijja. Kankubulire kino. Kati Nobert kali akaana akamukutte tekabaddeeko baka akamala ennaku mmeka tekali akali. Omwana mubeerayo mu ghetto kubeerayo naye nawe olina okukolamu ng'omuntu. Nobert wonna mugeredde nti taliimu n'alina emisikini yennyini. Olaba no Nobert we yali atudde bw'ati yali emisikini ng'ajja oli yali mulala. Yali emisikini yajja luvannyuma. Yali emisikini yajja bw'ati Nobert n'ayimuka. Omanya omuntu ayimuse ne panchi. Omanya omuntu n'ova musajja luno n'akulekera akabutobuto. N'okupapamu fist. Nobert yalaba nsoma obutabo bwange obwenjigirizaamu abantu fist. Yasindika ali emisikini ate naye n'abanga ayagala okukuwa. Omuntu yali ava ku kyemisana. Kino alliance kindi kigenda muleetera obuzibu. Ekirwa ekyokuba kati essaawa zino ndaba alumati alina. Kati nkubuulidde nze mmanyi ntuula wano ne mbala ebintu byange. Nobert ndaba akamukuba yagamba nze n'akaana akankutte nze mbadde mmaze okweriira kayala mbadde mbasobola. Nobert bwe yategedde nti waliwo ekkunju eryavudde mu State House yataddeyo omusango. Yagenze ku poliisi. Yaŋŋambye tagendangayo. Kuba yabadde abamanyi bali banaku kati ali emisikini omuloopa omuggyeko ssente mmeka. Essaawa zino ayagala ssente za bujjanjabi. Miliyoni 2 agoba nakumpapula kugenda India. Mu byokunywa tebikyayingira n'ebyokulya. Agoba kumpapula ekyolaba ekyo bakigabira mu ddwaliro ddene nga basoose nakukebera wano. Nobert kyayina. Bakimukebedde nga bituufu. Ati kyenkubuulira kye kino lwaki kizze kati? Abadde luliko gangalaba talina ayinza zimu. Ati kyekyo kyenkugambye kati essaawa eno Nobert ayagala miliyoni 2 kuva ku Alien Scheme. Kubanga yategedde waliwo effunja eryayingidde mu Alien azimuwa. Ajja muwaayo 10. Ye binagwera. Kuba ne Alien kati yeebuuza lwaki omusajja ono akikoze kati nga bakanzigyamu. Okitegedde? Information ene eva esobola okuva eri ejjo. Okabe naale. Beekuba. Nobert omuyita wa Nuupu. Atajjagalira. Kati yafunye akasimu nze omanyi nera temmanyi ku State House awo. N'ekyuli yafa atyogeddeko. Muze yamala okujjamu ate abaISFC ne bagenda nga bakugoberera tujjiremu tuwe ku ssente. Aliwawo n'abakulemesa nga droli oyo waŋŋamba. Kati Nobert olwategedde nti omuvubuka yakutte ekkundi. Baŋŋambye n'okutambula takyasobola alinga bwe bakubanga. Azunga ku buli police station yonna baana bange. Naye akagenda yawadenangayo. Ndi Nobert eggomba lyakyusa kiro. Ndi akaana akakabodegadi kanyola ensitya. Muno emikono giragamba mu kimenke yalina ebyuma muno. Erujja kwanga asibye n'emikono gye yakwasa ku kimenke. Calvin nga tumaliriza. DJ Michael oluvannyuma lwa Alvin olutalo lwa Alien Skin nga lutandise. Namulabye. DJ Michael yavaayo naye ng'awoninga Alien Skin. Togeza ne ugenda mu NRM nze gye bantuusa wala. DJ Michael awanda. Waliwo omulala gwe nalabye. Soka buuze. DJ Michael yali agenda kukola ki mu NRM? Kiki yali agenda okukolayo? Bwe bali bacollecting. Bwe bali bakuŋŋaanya. Yali ayagala mulimu yasoma ki? Nga tetunnanenya nnyo bantu. Nga tetunnanenya nnyo NRM bwetayambye bantu. Ne tusooke tutunuulire n'abagamba nti bagyegasseeko. Michael yasoma ki? Tubuuze DJ Michael agamba nti NRM yamukola bubi. Era kino kyamajidde okubanga ajjayo gundi y'ekonsati ye ku Kololo agiteekewa. Ate kyenkubuulira ekkololo kitegedde kyenkugamba n'Alien gyagenda ogiteeka. Kifo kya bwereere n'emizandalo bakuwa ku gya campaign. Bwe kasita olaba omuntu yenna nga yategese ekkololo. Yabadde cricket oval. Yabadde cricket oval. Ati kankubuulire naye waba ku cricket oval oba bonna banoonya sympathy. Gwe sooka obabuuze kye kisooka. Ndi yes tunanye NRM ku lugo naye wasoma ki? Atubuulire CV gye yateeka mu ministry ne bamumma omulimu. Kati abo bampaako abakubi b'oluseke. Tebatumalira nnyo budde. Kabe ggwe nga gwazirina kuba oluseke alituukawo.
nawe otuuka n'omweta mwolina ebizibu bingi buli kaseera konna mpaayo baagala kufuuka balema. Alvin obucha ku makya Abtex n'akomawo n'agamba n'ayita Arena Skin ne batuula tekyongera maaso music industry oba okusinziira embeera nga bw'etambula kati Arena Skin awagguuse takyasobola kuyita kutuula ne first of all Abtex baayokyezza ate batya ekisooka babadde balwanya entalo ebigambo bingi bye baayogerera Mayanja family kyekyabaleesa ne kirevajje ng'abantu abakulu abalimu amagezi tebandikkiriza ntalo mu industry. Ono omwana bw'aba asoboganye ne mukulu we oba mutowe bandibaddewo enkola ey'okugattagana n'ekivulu kino tekyandibaddeyo ono yandiyimbye eri ekya Freedom City tekyandibaddeyo ono yandiyimbye eri ku kivulu kya Palaso y'enkola ey'obumu naye kati omaze okwawukanyamu eno tokoze gya magezi go na myaka gyo mu bantu bano olwaleero naawe omwana atuuse yakudisrespect nze kati olabye respect Palaso gye yali asaba Alien Skin mwami Abtex Kajambo Palaso teyamugamba ojjukira naye yayokyezza kati naye yayokyezza omukulu yali asaba oluvannyuma ennyo nga Alien amaze okwogera ebigambo biri ebyavuddeko tabbo ku online Palaso n'ateekayo ekifaananyi ng'alina Bobi Wine. Ati kyenkugamba kye kino ekiri wano si Bobi Wine bano bonna beekwata ku masannyalaze kozi waliwo abantu kye balaakinga abantu ba Bobi Wine bali so desperate ati gamba tuli nati nkubuulira tuli so desperate tulina kyetulaakinga kyokula nti beekwata buli omu ayiitinze ali bwe badde beekutteko kuba nange nina byennyenda okufulumyawo ebipya ogenda yimba ne bagenda kunnekwatako nefe abamuwadde amaanyi baagala ewadde etokota ogenda kukola nenda kuteba enodozi balinda etokose bali desperate buli atuuka balowooza yanayamba ontegedde bulungi kati balina kye bamiisinga mu Bobi Wine kiki kankikubuulire tovaawo bano abantu baagalayo omuntu ku ground ati abadde Alien Skin ati ku ground Bobi Wine bamumiisingamu ekyo tobabatandisa omugeragera ku mikebe emijjonkezi eminye enkoko otegedde kozi ziri ku ground zikola kyatakola bamiisinga Bobi Wine yoli yakwatanga ku piki n'ayitako mu baki mu bantu wansi bamiisinga Bobi Wine oli eyajjanga ku street n'akwata emikono bwati n'abalala n'agamba tugende tuwanise etteeka lyaki lya OTT naye kati ono Bobi Wine w'ennaku zino awakanyiza ku internet ku Facebook takyayingira ku bantu Bobi Wine yayitanga mu b'emmere n'agenda ne jaketi z'ababoda omujjukira buli ye Bobi Wine abantu gwe bamiisinga tayinyenya abadde akikola kati waliwo gaapu eyo omukulu gy'atatuukiriza abantu gye beetaaga bamafiya bano baba tebawuluna gavumenti nti balaba omuntu ameruse bwati ayingira mu bantu okuba nti Bobi Wine kye yakolanga nonazze ne bamuleeta ne bamutomeza ati kati ky'oba omanya nti wano waliwo trade mu politics mulimu ebyobusuubuzi mu byannabyabufuzi wano bakusuubula engalabiyo ne bakisuubula mutunda bantu bwe wano bakugula ofisagatu ku gavumenti yawa nawe ne weewaayo ng'olaba engalabiyo ne bagigula ne bagira kati sebo Robert Mao oli wa Meka beti kami oli wa Meka mujja kumpaaye akawumbi mujja kumpaayo zino engalabi njirete mu gavumenti emuliidinga otegedde kati wano waliwo okugula engalabi z'abantu busuubuzi wano Uganda busuubuzi olina kweberera engalabi iyo bakiteesaako ebite omuntu wa Meka yayimidda Kayanja ajja kubuza ensonga ze nga bw'oziwulidde genda mu comment section teekayo message lekayo obubaka bisobola okubeera nga ate biggwanyo gw'olowooza ki ku kya Alien Skin mpozi ogambye kimuleseewa ku ttaka olaba basita b'amayinja bali Bulaaya
olaba bebe kulu ayimba ekivulu kimu kati mu mwaka ekyo kyayogerwa ddeera ekya alien kyayogerwa ddeera concert n'abako n'ayogera ne muvaayo ne mugamba agudde awedde ati labayo naye yennyini akimanyi bulungi nti kino kye yayingira ayagala kumaza mbonaza alien ekisooka talina music bantu baade bamwagala lwa sympathy ffe twalowooza nti oba Mayanja family tunaabaako we tugikkakkanya naye obusajja babulogera wa tewalise na myezi ebiri omuvubuka akonamye amaanyi g'abantu gwekikolwebuze lwaki abo abavubuka obalabye mu maanyi famire y'amaanyi kuva ku taata ku mwana kuvaanya alina ne babulaaza b'abayimbi basita netayisa mu mawulire maaso bw'omusaba yintaavi batalina kuddamu mu ngeri eri respectful bw'onoova ku boodabooda yo wali wa boodabooda n'olowooza nti osinga TV y'amaanyi Calvin biki ebisinza okubeera nga bimenya oba bimenyaamenya ne biba nga byagala okusangulirawo ddala Alien Skin ng'omuyimbi abamuwagira abamuyamba ate babagirawo andi nkubuulira be bamukoze however Alien Skin tetuli Katonda naye tuyinza kudinayinga abantu bakuwagidde kankubuulire kino Katonda mpulira nnyo ku abantu abasirusiru abamanyiira abantu mukwoli Katonda lwaki ogamba nti gwamuyambi nze mbuulira Katonda lwe yagenda n'amuwagira mu Freedom City ye yakozeeko ekivulu laga abantu temujja Katonda jangu kuyimbira oyimbire obutego kakase Uganda ayita bantu kati ne Katonda yennyini bwe mugamba nti yayambe muvubuka oyo naye ayamba kuyita mu bantu njagala bannayuganda bavuzibuka amaaso abantu balina ettaffaali ddene ku Alien Skin era kyonna kyali bantu abeetaaga ebyo bimuwoza Katonda temuli ba Katonda nze mbuuliraayo Katonda ddiro yali akoze etteeka eri visible erabikako ontegedde erabikako nga tayise mu bantu so n'abantu bano bennyini be Katonda akozesa bantu ayita mu bantu n'abagonza emitima ne bakwagala kati bw'ate abantu emitima bw'oba omenya n'enenyi ne Katonda ne bw'oba omulina ajja noonya gwakozesa akuyambe nga tewali otegedde bulungi so Alien Skin yeetaaga abantu yeetaaga buli muntu yenna akajja obunaku keemanya naye simanyi lwaki omuvubuka oyo yejjanza eyo ligenze n'enzige nedda biri mu luyimba lwe akajja obunaku wano keetegeera nejjanzi lirina engeri gyekigenze n'enzige omanyi lwaki yeerabidde akajja obunaku weemanyi ennyo nzize ntya waliwo statement gyakola si mmwe mwandeeta ani yamuleeta kyejagalawo wennyini tubeerewo nnyo Alien Skin bw'aba agamba sifa abaamuleeta ani yamuleeta beekwasa Katonda akozesa bantu waliwo tulu yali akoze ekivulu bamalayika ne batuulaawo ne basasula ne bambuka eggulu era ne Katonda bw'aba anaakuyamba akozesa bantu fe abantu bwe tukola ndi fe abaakuleeta Katonda yayitamu ffe omanyi kigenda ne kiriira okwamayirungi ne kidda ku Bayibuli nakiraba nenkiwa emyezi egi nekigamba otwandise n'okkuba Bayibuli mbu tosula mu kyati naye abasulayo basinga omukisa nkuwadde emyezi 3 tannagituuka na wakati akunamye efubuka likunamye wera banze jamaa